Mukama ku lwa accident eno. Twebaza Katonda kubanga tubadde yakati overtaking right now ku Express. Emmotoka egudde nga tulaba bwe tuti bannange twebaza Mukama omwami ono. Tuyimiridde nga tetumanyi nti avaamu. Injini ekutte omuliro yineze ebbali naye enkuba egikubye. Twebaza Mukama nti avuddemu nga mulamu. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda omulungi omunene. Twebaza Katonda. Ian, ofunye ebisumuluzo byo ssebo? Yanguwa ebisumuluzo bwe biba bibuze byesonyiwe tugende mu ddwaliro. Mukama mwesigwa. Tetusobola mulekawo buli mmotoka ejja eyitawo. Twagala tusooke tumudropinge mu ddwaliro tulabe. Twebaza Katonda. Mukama taata weebale. Morning, how are you? I'm good. Morning, how you good? Ian, we thank God for you. The engine is just here. It was on fire. It is on fire. We thank God for Ian. His life has been saved. His life has been saved. Oh God. Oh God. Oh God. This is too bad. Too bad. Yeah. Mukama kuume taata. Ffe tukulese mu ddwaliro ku basawo. Mamiina Mukama kuume Mukama. Ekitiibwa kya Mukama Katonda yakyesigaliza. Imagine omuntu afunye akabenje. Emipiira ne givaako ku mmotoka. Engine neevaamu mu mmotoka. Emmotoka ne yeeyawuluzaamu bulungi nnyo buli kimu ne kibeera waakyo. Naye omuntu n'avaamu nga mulamu. N'avaamu nga mulamu bulungi nnyo. Omukazi agamba omusajja avuddemu nga mulamu. Naye nga engine egudde mabbali ga kkubo. Emipiira mugirabye gye gigudde. Naye omuntu nga mulamu. Ekyo ekitiibwa kya Mukama Katonda, ago ge maanyi ga Mukama Katonda. Kyokka gwe n'oseerera buseereza awo n'ogwa ku kkubo. Ne bagamba yakubyewo omutwe, omusaayi ne gugenda mu bwongo n'afa. Naye ng'omuntu abadde mu kabenje akafaanaganako ng'ako gw'osuubira otya omuntu oyo okubeera ng'akyali mulamu. Ago ge maanyi ga Mukama Katonda. Oze okukako ofunanga ekintu kyonna ky'oweekwasa okubeera ng'omwebaza. Kino ntera nnyo kigamba abantu abaninaanye. Yes, Mukama Katonda gw'oyinza olowooza talina kyakkoledde, ebintu by'obiddira eyinze buli kimu, naye funa ensonga yonna gye weekwasa okumwebaza. Bwe ntyo okyogera. Kale weekwasa. Funa ensonga yonna. Amakulu mu kyo as long as otuuse ku destination eri nti ofukamidde wansi osiimye Mukama Katonda kyonna ky'ogenda olowooza mbu weekwasa. Naye nga kyonna nekyoli kati yakikuwadde okubeera ng'okyali mulamu. Mukama Katonda yakubeezezzaawo. So ofunanga ensonga yonna mu lunaku eyeebaza Mukama Katonda n'omugamba alhamdulillah, n'omugamba weebale nnyo, weebalire nnyo nnyini ddala. Akabenje ako nga kakagwawo wayiwayi baasi oba coaches n'eno zazzeemu neera n'egwa endala. Neera okusinziira w'ensijidde wanene okubeera nga nkuwa information eno nga Ministry of Works and Transport esobodde okubeera ng'esuspendinga baasi zino okumalira ddala ennaku 15 z'okusinga 2 n'olunaku lumu. Yes, basobole okubeera nga bekenneenya. Baasi eyasoose yaggwa, abantu bangi ne bafa, n'endala yazzeemu n'egwa. Kati basazeewo okubeera nga bagisuspendinga leero nnaku z'omwezi mmeka ogateeka ennaku endala 15. That means bayinza okuddamu okuoperatinga omwezi guno nga guggwaako sinakindi omwezi ogujja z'ennaku zaabwe 15 zijja beera ziweddeyo. Ngenda sigala nkuwa updates gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Gw'ayagala okubeera nga olanga naffe otukulako ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.